manyi wali otekayo copy original zisigaza for safe. Mama kinenga tazize naye. Mama tiyete munamulaba. Wali. Wali. Mujamulaba. Zage nso kumupostinga. Batumabulire kyekuleso wano. Onakulale ekindese bananga batulabe yo mbalamusizaako. Amanya edobozi bampitonje Joshua agakola sente sibitoka. Anga onakulale ndi ku kitebe ky'NUP ngawe mulaba mbadde nkomezaawo empapula. Ngomanyi negwanyiza ekifo ky'obwalodi kansala Makindye West era nga bali nkomezaawo empapula okwetaba mu lwokaano olw'okusaba kaadi okwera flag bearer wa National Unity Platform ku kifo ky'obwalodi kansala Makindye West. Sofa bigenze biti. Sofa tebigenze bubi omanyi just badde mu oluzungu luyitirivu Mike eyo manyi okwata Mike oluzungu lulinenge gye lubulamu naye era actually final I finished it nga omanyi era geto youth taba low fit naye aba fit. Kyekyo wesimbewo. Kiziyewo nesimbewo. Actually bingi nnyo bwentandika okunyumya olugendo olwo tinza obutamala naye nga ebisinza okuzijjayo nsonga ekifaananyi ky'endimu especially abantu abannya abali okumpi n'abantu ab'ekitundu mwe nakulira omanyi nze nzaliddwa Makindye Katwe. So ebintu bingi nnyo ebinzijeyo nnyo nga wowulira naye kenyini na personal issue n'abantu b'e Makindye balina personal issue. Omanyi kati saa zino Makindye tukyali nnyo ku public issue tuli nnyo ku personal issue, so a lot of people having a lot of problems. So oze kudabula abantu ba Makindye ffenna bansubiremu okukola ku personal issue lwa nsonga nze kenyini na personal issue zange nabo balina personal issue zaabwe, so I'm going to work on personal issues of people Makindye. Kati buli omu ogenda mumbalira ekizibu nti sina sukaali ng'omugula weesirikire ogenda laba ogenda kulaba olaba nawe yiyo nsobola. buli omu wakedde wa mutunzi. Personal issue gye nina napangisiza mpangise kati ye personal issue gye njagala inshallah 2026 nange nsobola okuba nga ngula nga sikyapangisa. Otuuka bwoti mu council kiki otandikirako ekisooka? Kyentandikirako personal issue. Kyensookirako personal issue naye tebakuba kati tolina bakumbuuza personal issue kyeziri e Makindye naye nga nze omulaba gwange personal issue zokkolako abantu bakubuuza public issue. Saagala muntu aŋŋamba nedda we nali nkyanoonya akalulu nali nga ntambula ne ŋŋamba emyala ne baŋŋamba mutabani buli omu asuubiza myala asuubiza ekirala ne mugamba maama gwe buzibu ki bw'olina naŋŋamba nina abaana bayitirivu ne mugamba maama ki ky'oyagala nagamba nze njagala akawunga ne mmanya nti oyo wa personal issue ne ngenda kuw'omuddala nali musaba akalulu nangamba kanso nimugamba nesobola okuwa omudala guno gukaddiye nsobola okufuna embaawo ne tusigako ne lanyi nangamba nedda kanso nze mpa capital w'amagi ne mmanya nti oyo naye ali ku public issue ali ku personal issue. So according to me on survey gye nakola Makindye West ndowooza buli muntu yenna alinnyo ku personal issue by'omu ayagala kumala bizibu bye. Singa tebakuwa kaadi okusinziira ku mateeka g'ekibiina, if they don't give you a card or if you don't be the flag bearer, you stand down and you support that one who have been granted the card. Ngaze sibitoka bate bampa the card. Of course, I'm a member
of National Unity Platform era kuva ddanga yakabeerawo nzize embeerawo. Kyankizo ki osinga ku banno be muli mu leesi? Kyankizo sinza kunyoma muntu na kumupima naye nga nze neepima nga nze nemanya tisibito kati abikawendi nyimiridde to compete them. Yeah. So bigambo ki byolina eri bannamakindi West? Abannamakindi West kyensinga obagamba n'okubajjukiza nti ndi mwana nzwala yammwe we Makindi awo kuze mundaba content muzanyira Makindi awo nawona mundaba katwe kibuye mubalaka wona musiba mundaba era nemba nvuga emmotoka endabirwa muziba wansi so badde mbasaba temuneerabira olunaku luli era kyembadde mbasaba fena twegugunge wamu tutuse personal issues affe ku ntikko eyanziza ensonga zino tumanyi zisensula wattu sirowooza nti ne mummwe bannamawulire mulimu alina akakunkuna konna ddala Nalukoola wakusaagirako Nalukoola si wakwepampalikirako olaba nvaawo buvye ennaku bbiri n'owulira abantu nga baleeta amafandala wano nnyini ab'olubatu bati ne tukomawo ne lwogoma abakawempe North ne bagamba ddala ffe twalonda Nalukoola tutuno tuzzeemu nate okudda mu kibiina kyaffe okukisaba kituwe obwesigwa nga luli bwe baabutuwa era ndowooza nti bwe banaaba batudde bajja kusunsula bajja kuzuula nti Nalukoola era yakyasaanidde. Obubaka bw'olimu already buliko ababubuuzaako obutaddeko ebibuuzo ate era oyagala kweyongeza kikuteeka mu kukyaki oba oliawo n'omulundi ogunaddako era banaakuddamu. Omugezi yenna abanga bw'aba ali ekyemisana alina okulowooza ate ne ku kyeggulo. Kale na bwe kityo kati kye twogerako kya 2026 kyokka ate ne wano era ffe aba batudde ku nfeete mu kino ekisanja era njagala omanye amateeka ago gennyini ge beesigamako okugamba nti Nalukoola asaanye aveeyo nti yali ensowole ge mateeka ge gamu ge twesigamako okujulira. Kooti ejulirwamu tennaba kusala ggoye ku nsonga eyo ate nga tugirinamu obwesige kuba sirowooza nti waliwo abalamuzi bangi abaali agadde okuteeka engalo zaabwe mu bitaba. Sirowooza nti basobola okukkiriziganya n'endaba y'omulamuzi oyo wa High Court nga bwe yasala. Eyo ensala yali y'amancoolo nnyo si yeyo ensala egoberera okwagala kw'abantu ate nga constitution ekugambye ngamba ssemateeka wa Uganda nti omulamuzi yenna bw'aba akozesa obuyinza obwo abujja mu bantu alina okulaba nga byagoberera bye by'abantu bye baagala. Gwe tewawuliranga ensala y'omulamuzi oyo abantu baginyoomoola nnyo abantu ne balyoka bamukuba olwogoolo nti sirowooza nti waliyo abalamuzi abalala abaali agadde okukuba olwogoolo ng'osaze ebintu mu ngeri ey'ekimuula nnenge engeri ey'omunguuba eyenkanidde awo ensala eyejjudde ebibambya teri yandyagadde ensala eyo nga ddala ayagala demokrasiya esigale ng'eyimirira ng'era ebyesigamizibwako mu nnamula z'ensi esaanidde okuba ne demokrasi. Nsuubira nti abalamuzi ba kkooti ejulirwamu bajja gisuula mu kasero wattu. Yenze aliko yenze ONUP Nalukoola yenze yalondebwa abantu b'ekawempe North. Tofunamu wadde okukemetterera nti Nalukoola si ye mutuufu twagenda mu eyo kkooti nga ffe abawangudde. Eyo ensala ya butaliimu teyinza natunyeenya namu wadde akatono. Nabagamba luli nti eyo ensala lwalinga oluwa ng'akamyu ke kalufuuwa nga kalufuuyira empologoma eyinza okwekanga eyinza okugumuka. Ffe bakiri maanyi nga tulina amaanyi g'abantu oba otutwalawa. Emiggo obwo buswavu obubeera bukoleddwa abo abali mu bulinzi abaasuubiza bannansi demokrasi. Bw'okimanyi nti General Museveni ne banne ekyabatwala mu nsiko kwali kubba kalulu ka Democratic Party ate ye General Museveni ng'ayita mu kibiina kya UPM yafuna akalulu kamu ku buli 100 naye yanyiiga nnyo bwe yanyiiga yakwata mmundu n'atta abantu. Kati ate amala agamba nti demokrasi yajja ate n'ajja okubuula abantu emiggo. Mwe bannamawulire yabataliza mu Kawempe North Constituency temwalaba ebyaliyo ebikuliro. Ekyo kye kigenda obbatwala. Juzi namugamba wandiremererwa okufa ennyanja n'ofa akataba. Addemu akola ebikolobero tugenda mu protest vote. Tebabagambanga mugenda giwulira lugenda kwogooma.
buli atiddemu funa weweewogoma kuba ffe tetugenda kulonzalonzaamu tugenda kunga abantu tugenda kukozesa amaanyi g'amateeka na ddembe lyaffe ery'okulonda abantu bajje balonde 2026 ate akalulu bakakuume bwe wabaawo akabba tumukubira enduulu tiwululwa omubbi wuuno mwebale nnyo